Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Bannayuganda wowe botazuukidde kibuka y'abagamba nalugo teyazuukidde. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. Kano kulonda kwa Kenya wewe kutukulabirako ki kyetuyigamu mazima kino nkikubiriza His Excellency the President ajja omukono gwe mu bikolebwa mu Uganda nga buli kimu omukono gwe gusalawo wajja omukono gwe mu buli kimu kujja koze onofu w'ebyokulonda yani ye byabakamu n'agujja mu byabakamu n'amuleka nti genda oleeta omukulembeze tujja kutuuka wa tujja kufaanana nga Bulaaya era kyokutula abantu beewuunya nnyo eggwanga eryalimu abaganda abalwanirira eggwanga eno baliteeka balagawa bwe yajja kulinnyako buki abaganda abo bakulinnyako bulinnya abalwanirira ensi baluwa nga omusajja yansesa ng'emmotoka eva e Kampala egenda Entebbe bwe yagenda okuyimuka bw'ati nga yekka omuhima alimu omu nabati mba ne sinnakiregera nti emmotoka njereere bweti muli mulamu oera nakitegeera temuli muntu mulimu baganda akubala takubala ali takimanyi nti mulimu bantu temuli bantu kale nno oyagadde okutambula ng'oyagala kugenda mu nsi ez'ebweru ng'ova wano mu ggwanga Uganda akozesa kampuni ya Juba Royal Travel balina ddiiru z'ennyonyi ezisinga okubeereza wansi. Kampuni eno ekuteekerateekera ebitambuliiso ebikuyamba okutambula mu nsi eno n'okugenda mu ndala. Abaagala okukola South Sudan nga muli mu Uganda bajja kufunira work permit. Abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan namwe bajja bafunira work permit. Owe South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception ate wa Uganda ojja kubasanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket. Working visas, air tickets, work permits, air tickets, bakulira visas n'ebitambuliiso ebirala bingi nnyo. Sijja kubanga mbalwisa katugende tukole programu yaffe ey'olwaleero. Olunaku olw'eggulo IEBC oba Independent Electoral Boundaries Commission agize okuba nkisobeza akakiiko akakulembera ebyokulonda mu Kenya wakati w'okugamba nti saa 9 banaalangirira ate ne batandika okumera obuligaliga newankubadde badde batambuza bulungi nnyo ako kabadde katono okupimira ku bululu obugazi. Hajji olabye obululu, olabye ennonda, olabye abakulembeze nga bajja ate ne bagenda. Kenya yakyusiza omukulembeze nezaawo ow'ekitiibwa Ruto kati nga ye mukulembeze omulonde eri abantu n'ebitundu 5.something. Buli awo obutundu butono neguyadde akompitinga n'ebitundu nga bali close. Hajji nzize kwebuuza kuggwe bwe walabye akalulu mbuulizeemu ebibuuzo byange bingi kantandikirawo Hajji akalulu ke Kenya wakalabye otya? Akalulu ke Kenya kabadde kalungi nnyo naye nga kalina ebyokuyiga bingi gye tuli ffe nga abanuuzi abajja mu 86. Twajja ne demokulase netandika okusaabulula demokulase Obote gwe yatulekamu ow'ekivandulo era ne mu kulonda okwo twalwawo okuteekawo okulonda nga tukyalonda mu nnonda ey'abantu okusimba ku mugongo naye ng'abantu bennyini be benyigiddemu
ne balonda abantu abakulembeze b'ebyalo, ne balonda abakulembeze b'amagombolola, ne balonda abakulembeze b'amasaza, obalaba nitulonda ababaka abagenda mu paalamenti NRC ng'egaziizibwa mu mwaka gw'1989. Nitulaba nga tubiridinze structure eri democratic mu kuleeta abantu n'okubatwala. Ng'esingako eyo Obote. Nnyo ng'esingira ddala ate Obote waliwo gw'otwetabiramu. Obote twefuga 62. Twali bakulonda 67 ne yeefuukuula 66. Twalonda. Ayayira ekola eyo eginde ekivandula eyo. Kaakati nekyaddako musajja we Amini n'amukuulako mu 71. Olaba okulonda bakweyongerayo. Abalinda ogw'enkaaga muli mu gwa 7 temulabanga ku kalulu. Tetulabanga kalulu. Mazima. Kaakati abo abagenda mu 71 badda mu 79. Ogenda okudda ng'ebintu birala UPC bye yayitamu nga bamaze okudda wano. Batandika ne basooka bawandiika ababaka abaali mu district ezaaliwo bakansalazi, kubanga nga NRC bwe bagenda okugironda. Ne tulyoka tugattamu abalala. Nadduli waffe Kapeeka ye twagattamu ataalimu ye mugenzi Peter ngawe Kapeeka n'ayingira, n'abalala bwe ne bagenda nga bayingira. Olwo tuzimba demokulasi. Kaakati demokulasi oyo bwe yagenda, enkiiko zino eza disitulikiti zigenda okulonda abo binakunnyonnyodde ababaka abanaagenda mu NRC. Bakoola abamanyi okusoma oluzungu n'okuluwandiika, abo ne beewaayo. Agenda okutulira ebintu bino nga nti bindabikiramu ekivandulo n'ensigala ku kalaamu yange n'ennoni yange. Titubatwalayo. Kaakati tuyingira mu 8. Ye nga jjukira oli mukadde waffe Lule bambazaawo sabbiiti. Kaakati gundi ono ng'amaze okujja binaayiisa agamba emyaka 2 gye twali twewadde gya interim tugisaleko tuteekewo okulonda abantu balonde. Bukubanze kudda bbali kanzere bbali abantu balonde. Eggwanga litereere. Ne bakiisa ne bateekawo okubala abantu. Bagenda okutubala nga tuli obukadde 14. Ne babala nti buli muntu kale akiikirire ki, nti akiikirira abantu 10,000. Ogenda okutuuka Obululu ne babuvunjaga. Paulo Muwanga n'akyusa nti tuli obukadde 12 mu 60,000 be babaka 126. Demokulasi omulaba bwagenda akyusibwa bamuyiwamu amazzi. Batabula gwakombako gwona otegera nti ate mukyali kirimu. Okutegera kaakati ekyo bwe bakimala ne tuyingira akalulu ako konna mu constituency 126. Ogenda okufuluma nga DP akalulu ekawangudde. Ne batya nnyo. Paulo Muwanga n'akuba essimu eri Nyerere. Tewanga abasajja bwe twasanga kuno obuyinza babweddiza tukolere naga nti kiki kye saabawa temumbanja kiki buli kimu nakibawa. Olwo Paulo Muwanga n'atandika okukyusa. Basooka bakemongesa abaavu engulu eyo embaale wa baagudde edda ng'ate eno ku Radio Uganda ate yino yali emu nga beesoma gindi. Kaakati ne batukola kaakakodyo Buganda ne bataginyaga nnyo genda wala. Olw'obutaginyaga nnyo genda wala ffe ntusigaza nga tulina ababaka bangi. Obote n'afuna ababaka 78 teyakuba kalulu teyeesimbawo
Paulo Muwanga n'amuyita kyekibiina kye ekya UPC kyekiwangudde jangu okole gavumenti ng'ajja kukola gavumenti eyo Museveni ono gw'olaba olwaleero nga muvubuka wabeerayo n'aga nti ekiseeko okukola abantu bano kubakuba masasi najja ewaffe n'atudedeekereza olw'okuba naffe twalina obulumi tubwegasseeko ayogera ebigambo birungi bitegeerekeka bizimba binyweza lutalo ye Luweero Triangle era n'erinnya eryo tuyita Luweero Triangle linnya ly'obote ate yayo yalireeta atya weebala nnyo kaakati bwe Kampala ng'okutta Ludaga ehoyima bw'ova Emengo bwe n'akulabye Kasubi Nansana hoyima kaakati bw'ova ku posita kwata Kampala Road guka waggulu awo Kampala Road wakkirira oyingidde ku Bombo Road Wandegeya Matugga Luweero gulu kaakati akatundu ako aka Buganda ako nga bw'ogenda okutuuka ku Kkwo osala Masindi n'ogenda Hoyima awo Triangle weetandikira bwetyo kasumbuusa ako kayitebe katya ak'emitwe esatu n'akayita akagolomolo akalimu obuzibu kaakati guno gujwa ne tukatukuza ne tukabatiza nti muli mu Triangle tuli mu mpulira kale no Triangle eyo gye nkumenyedde neevaamu kino era tuleeta demokurasi waffe gwe twatumaze okutegeka mu lutalo tumugezesezaako akoze bulungi nga tubujja mpulira kaakati bwe tugenda okujja okutuuka wano ate ebintu bigenda okukyuka demokurasi gwe twaleeta bamusaabuludde kakati bw'otunula ng'obadde ne ku lediyo oyinza n'oga nti kangende neebake sijja kwongera kubiraba abantu babasika amakooti bayuza engoye babakuba emiggo tuli mu kalulu noga nti ayakalangiridde yabadde akyadde mazima alondesa byalondesa biraba ebivaayo bebalonda nabo babiraba kaakati nga abantu bagamba nti kufana kuwona onuufuwa wali olabye omufadda ofalumu kaakati ekintu ekyo nekiremerawo olaba kiri ne ku buno bu constituency akamu aji kineewuunyisa amaanyi ge tulaba amangi mu bululu n'abantu ne batuuka aji kakujumizeeko nawulira eyo abeero si wano bwayiseeyo omu baamukwata muyawadde munno obutwa mu bbaala lwa kifo kyaki kyerosi wanu ne tuwulirayo beerosi abatagambwako ng'okumujja kafooke oba olwanye agati najja mu kalulu ka mutabani w'olutabaalo jakana nenzija nsanga eyo emmundu ng'omusajja akutte emmundu agisikirana ku kisambi ati neneebuuza kano kalulu oba lutalo dwaniro awaji mwatuukawo ddi akati ekintu kyayingiramu amalala netukiyingizaamu abantu bangi kirindi omulundi gumu bagarandale ekintu ne bakituwambako naye twogerera olwaleero Museveni bw'aba alengera bw'ati alengera ayinza n'okulema okumanya gye tugenda mpulira aba muli ku lusegere wano abamuteekera ebintu mu nkola revolution bagimuwambako da nga ffe tulabanga olaba kifaananyi kaakati bwe baba tebagiwamba njagala oc eyasindisa abasirikale murale b abasirikale abo
si operation commander akwatagana n'ebyo abantu abo bonna genda obayite obabuuzi kino kyazze kitya naye nekibeera egindi kakati bakulumiza nti guwali otutta ogaana kubanga tewatulagaawo kubayita bakolanga bwe baagala ate batuwunya ekigambo abaavu oyanobeerawo n'owulira mbwe bano olw'okwejjako kyaga nti bino this matter is coming from above kakati muggulu wa katonda wani abaavu wa wano yatulema okutegeera kale nno awo byebizze bijja bifo ebya Uganda okugijja ku layini gye twaliko Buganda kwegizimbira n'abazungu mpulira wano twatuuka okugenda okujja wano jjo ly'abalamu nga tulina bakatikkiro nga banaabawummuza abaliwo so nga olwaleero tojja kundaga muwummuze abadde mu bafuzi akyaliwo buli awummulira ku misinde kituufu yaddukidde gyafiira kale nno okategedde akagambo ako bulungi nnyo eyo Uganda gyevudde ng'ejja ne demokolasi waayo ate nga wano Uganda setwalaba ku nnaku era setwali under the colonial administration wa yali luddawa gwe walabako ku gavana wano bagambako nti yajjako egindi ewamwe Masaka yajjayo simuwulirangako nti yajjanga webale nnyo Ebulemezi gye yajja simanyi ekyagwe gye yagendako wa Ebugerere mu Ssematolo w'okubiri 1935 nga basenzezaayo abatabaazi n'agenda era ekyokudolaba gye bayita mu Kiseveni ebintu biri weorganized lwakuba bano abazzemu ababisikidde tebabirabiridde era tebabikuumye mpulira enguudo ziriko ennamba poloti ziriko ennamba yagendako gavana ne muka gavana n'ayambala n'olubugo wekanze wentegeera naye awasigadde yakomanga ku madistrict kwegamba ffe n'obusungu bw'obufuzi bw'abazungu tebuliwo tetwabulaba naye njagala kubutegera Kenya yatuleka ddi anti webale nnyo kigendage kakati twaliwa abo abasigadde ng'oggyeko Buganda yali nannyini ndagaano kubanga endagaano ezaafuga Uganda teri munnayuganda azirinamu mukono endagaano ezaafuga kinziriremu endagaano ezaafuga Uganda teri munnayuganda ng'oggyeko Omuganda abazirinako signature z'Abaganda 1894 y'Abaganda eya Uganda eteekawo protectorate 1900 eteekawo obufuzi bw'abazungu n'okutematema ebitundu n'okumanya kino kigwawa nkufuna kaakati bayingirira mu ndagaano ya kukyusa mu mwaka gwa 5 nga bamaze okuwaŋŋangusa Muteesa bagambye nti endagaano nejja kumala emyaka 6 beginaggwako nga Uganda yeefuga olwo bannayuganda babakoowola bagireki kaakati kyobudde olabanga buli munnayuganda abwibwirwa okujja wano atubalanga abafuzi b'amatwale kubanga ffe baatumanga okugenda eri okutwalayo bino onfuna bulungi nnyo bwe baawaŋŋangusa muwanga baamuwaŋŋangusa ne bawaŋŋangusirizaako ne kaabaleega mbuulira ku balala abafuzi abalala bawaŋŋangusa baluwa bonna baasigalawo emolimoli atawatira bana wana kujjaawo baali bafuzi nga bannono nga gye bali naye nga ssemateeka eyaliwo yabatuulira balekanga bakulu baabika baali tebanafuuka bakabaka babitundu ebyo aje nkutegedde kaakati nno n'olwekyo wano Kenya eno bagiyitanga Uganda protectorate ensi ekuumibwa kyobudde ebyaffe byonna babikuba ne babiza bulungi bitubanja bazza emayiro 9 akataagabanibwa mu ndagaano y'olwenda ne bazza
kubanga akanaana kaali k'abantu tekaali kanyegenya ne bazza biki bingi ebibira entobazi ennyanja Nalubaale kitundu ekyendo ky'e Buganda era babala Buganda awo weeyita kaakati bw'ogenda okutunuulira ebyo Kenya tebyaliyo ettaka bagiyitanga Kenya white settlers abalimi ab'e Kenya mazima ne batwala ensozi ennamuzo n'ezibu Kenya Highlands what bano basajja battu babagoberanga eno mu nkoola awatali bugimu awatali kaliyo kaakati enjawulo awo ogeraba wejjera ffe twali mu bukuumi ng'ekyo kyokisigaza ekiri era n'obeera nakyo ng'oli wadde mbo kikozesa nga bw'osiimye bukwataganye na muzungu obaawo ffenna tubeewo kubanga kati wano nasomyeko ku katabo oba kaleero bakadde nga minisita w'ettaka agamba nti kakati buli muntu yennyini omutuuze ku kibanja kijja kuba kisenga akipoota endagaano ey'Olukumi-2028 yeemala eteekawo busuulu n'embujjo yaga nti omuntu bw'anaawanga obusuulu eri mukama we ekibanja ekyo kinaabanga kyalubeerera era nga kyasikirano wewamu ebuddu abantu tebaliko bibanja byabwe gye babaziika ino ebyapa nakasooka obbiwulira nze kyemanyi bitwaguliranga ku ndagaano waliyo n'amannya Saabaddu Saabani abo betuulira bakuŋŋaanya obusuulu twalina eggombolola naye nga siwulirayo agamba nti mutabani wange taakisikire kale nno ebyo babisattulula era wano kiwulidde wano gundi oyo minisita bwetugamba nti nze ennaku zange 10 okuggwako obajja kubanga todda kyawulira wano kigambo kibayita mmayo ne muga nti omulalu ono yavuddewa mwakuba mayanja aje okumujjukira basooka mwogerako naye nali mayi ye minisita omu kubala asinga okuba ab'amaanyi abalaalita enkyukakyuka y'ettaka lyonna lya gavumenti jumla yesalawo anti byonna organize ezirwana nnyingi banks ebyapa biri awo agenda zisasula ebyapa bye baateekayo mazima oba banka ze ziba zifiirwa olwo bw'anyaga bw'ati aba akyavumirira amini nti yagoba abayindi n'anyaga ebyabwe ndowooza ye yatunulira sayidi ye yokka ttaka buli lya gavumenti andi yannyonnyola n'agamba ttaka buli lya gavumenti eyanguyirwa mangu okusalawo ku projekiti zaayo ewatali bino nti tekawo oluguudo abantu tebalusimbire public land zino weeziri basazeewo batuzimbiddeko okibbo bosi be bateekako amafaamu gaabwe ate agikyogereko wamme eriyo public land eganyulirawo mayiro 9 wano fuba abatuuze baatuwakanaana akenda kaasiga ne baganda nti kekabaganda abaliddawo bakawa baganda sina ke nali nfunye nange yaze kanewereko ekyokulabirako sina ke nali nfunye nti kekafa abaliddawo twafuna wano ab'omulembe guno oguzzeewo onna makwekansaamu kano kyobudde olaba nti abazze batuula ku bukulembeze wano nga tebamanyi gye bwava tebamanyi nkuuma gye twabukuumamu tebamanyi nnwanirira gye twabulwaniriramu wazira bajja kutuuka mu ddiiro kusoosotola mu mbugwa mmere eyidde gye bataafumbye agize kyendabamu mmwe bannannyini revolution ndaba mwagiragajjalira abavubuka bava abatyeri ne babatwalako ne structures zammwe zonna abavubuka batwala kaakati twali tukyusizaamu etteeka liga nti omuntu bwaweza emyaka 18 aba akuze kaakati bwajja ye ate ekyo bwotokisigiza nze kaakati kuggwe ng'omukatoliki tunuulira mu bafaaza olaba yannenkana tebatera kulabika abaliyo abasingayo kati baki ba myaka 25 kituufu bafaaza ennaku zino bato kaakati nolesa generation bwetyo bwegenda nabo bajja genda kukula abajja
abayingira nga bamaliriza obusosoloti mu 86 kakati bagenda ku celebratinga myaka 5 25 bayitawo mazima anti yaje eno mu byobufuzi avuka bwe bazze revolution ate bagyonoonye anti kyekyo ebintu byonoonese ebintu bisenga biva waggulu kyenkugamba abo abakola effujjo nga gavumenti weeri ne organize zaayo weeziri organize ezo zirindiriddwa kugambwa akaani of course mukama waazo bw'atazigambako webali nnyo ffe tuziraba nga yazikozesa nakuba abantu emigo twakola bati nogali banna tulagawa omanyi ku neighbor waffe wane Kenya atusinga obunene mu size n'atusinga ebyobusuubuzi olw'emyalo n'ebirala abadde abulayo kimu kutuleba mu byabufuzi aje twalabye engeri abantu gye bali abakkakkamu naye mu 2007 wano kyabatuukako simanyi oba bakiyigirako bayiga ndowooza bwe beegira ne batuuka n'abakulembeze batwala mu kooti y'ensi yonna simanyi oba nakyo aji kiyinza okuba nga yemu ku fakiti yabayigiriza okwekwata obulungi wano ewaffe waliwo jjo ebya Novemba abantu ne bafa gavumenti yammwe aji eriwo eringi okuyigira ku nsobi eziyise tusobole okutereera bwe mbanga munda mulimu okuyaayaanira ng'omuntu tabadde mumativu tetujja kuyiga ekyo kibeerawo ku muntu abadde aga nti nabuze bubi wano wakuŋŋaanirawo omukwaka n'aleetawo ettaka ejjimujimu lyerireeta obuseerezi gwolaba walolabye aseerera mu musenyu mpozi nga guyitiridde nnyo oyinza okugugira ate gukusiba busibi mazima kale no n'olwekyo ekyo abavubuka tuddeyo ku Kenya Kenya abazungu bagituukako bayitanga mu mpite ne bajja e Uganda bagenda okutuuka e Buganda nga bwe baali badde baleeta gyebiri gavumenti gyeri olukiiko gyeruli ekkooti gyeri n'obukulembeze obugujule wagombolola wamuluka mutongole gyebiri era baga nti wano tujja okutandikira okugunjula East and Central Africa onfuna basangawo obutegeevu bwe baali balowooza nti babuleeta ekyali kitubanjibwayo kimu kyakuwandiika kaakati Kenya bagisanga nga ngujule ng'abantu patrolists balunzi batambuze kweuba kwe kugikuŋŋaanya nakyo budolaba n'erinnya wano Uganda yava ku Buganda n'erinnya bagenda nga tulonde eggwanga ki tubayite Kikuyu landi ng'ate jja kuba kiro kikijja kuba kyebaba balonda olusozi luli Kenya Mountain Kenya nyina baga nti neno Kenya erinnya ne livaawo ne liddawa kaakati kyaleetera abantu okubanga buli omu omukerenjini omuki okweyagalira mu lusozi lwabwe kaakati beetamu ensi ne bagiwa abazungu n'abayindi bo ne basigala nga momboze kyekinyiiza abayivu abaali bamaze okusomako era abategedde ebyobufuzi bw'abazungu ng'abo Bakinyata Bakimasi Odinga baani abo ne bateekawo olutalo mau ekitegeeza freedom balwanirira ddembe mu kulwanirira eddembe temwalimu njawukana nti ono mujaluwo ono mukyukuyu bonna bagendera waki wamu common cause era Kinyata omumyuka we yalinga Odinga ekiteekereza ku Odinga oyo kuba nti baali basajja bakulu nga tibali mu byamawanga ago bwe babasiba Kimasi bamusibye Odinga bamusibye Kinyata bamusibye
kaakati batagundi ono balonda Odinga bamugamba nti kaakati kyetugamba katukute tukuwe obwa president ebintu bigwe n'alinnya mu kyoto tiye ate muwenzi obwa president nga mukama wange ate asigadde mu kaduukulu just can't n'agaana bamusiba emyaka 7 ekibyo tekisangika muntu omugaa katukute tukuwe n'entebe n'agaati mukama wange nga asigaddeyo awo tekikulaga nti olaba unity and diversity bwerabika okubanga tuli mawanga mangi yes naye nga tukanyiza wamu kaakati Kinyata era Kinyata okuli obwa president yava mu kaduukulu onfuna mpulira olwo n'amyuka entabukatabuka yejja luvannyuma ate Kinyata okuyombagana naani Odinga baba mu Kanu kaakati ate oli naye bateekawo ekibiina ekirala naye mu ntambula eno gye tutambudde wabaddewo okusasuligana Kinyata omuto andabikira muli yalowooza nnyo nti omusajja ono ennyumba y'omusajja ono tugikole tutya fe ab'ennyumba ya Kinyata okumwebaza nti yakuba omukwesese ogwaleetera kitaffe okutuula ku ntebe eno mazima kyabaga nti abange tugatte Kenya katugitunulire nga Kenya tugijje muga nti bano Bakyukuyu bano Bajaluwo Bagune naye twetunulire buli atunula ku munne ng'atunula ku munna Kenya awo olabira pulezidenti ono agenda waasalira eddiiro nadda ku Odinga mpulira nfuna bulungi nnyo era ne Moi bw'ati bwe yakikola oli bwe yamulonda okubeera vice we noono yaleeta Kinyata omuto ono n'asooka yeesimbawo luba olwasooka ne bamulya ng'ekintu tebakitegedde kale nno okulonda okwo n'obalaba bakuze nga banaku bonna wamu bonna waki wamu era kyobudola babadde batunuulira bonna nga batunuulira Kenya nga bonna bagitunuulirira waki wamu kikirisa obukulu buno awo Uganda ogiraba yali etuuseewo n'olaba ku bakyoli nga bagamba nti abasajja Abaganda bano batukolera ne baleeta ne mukama waffe Obote obadde onnyonnyola nga nnoonyaawo oba tutuuse oba tetunnatuukawo sinafuna kaŋŋamba nti tutuusiiwo webale nnyo walabyeko tibaliwo omanyi Hajji ne Amini be yajja yayagala okutuukawo n'aleeta babumayanja baani ate banne nomuganda kali gwe uze kwesika bakubaganda biki kwe kugoba babumayanja baani n'abawumuza n'aleeta gundi ono ayali vice president yani Owamini kozi yalyani oba mu mirembe gya Amini jjukira Lwakasiisi oyo Lwakasiisi Obote Mustafa Adirisi Mustafa aba Mustafa bayingira era lwakugamba nti abantu eno wansi nga batutunuulira bubi ekyo kitta wano twaliko omusomo gumu Hotel Africana omusomo ogwo gwajja ne gwogererwamu oba ali maziruyi kwabo abayindi abo naye baatuukamu naga nti kale nze neewuunya abantu b'e Kenya beeyamba amaanyi gaabwe nga balina n'obungi obwo okutwala entebe ya Kenya naye mmwe Abaganda bannannyini kuzimba Uganda temukozesezza kifo ekyo anti bw'obyogerako wano baga tribalism bwakimala nayimuka nemuga nti profesa tonnafuna njawulo wakati wa Kenya na Uganda
Uganda erimu amawanga nga Buganda ggwanga eryetongodde lyakola n'endagaano ne Bungereza eri ne mawanga amagatte ey'abano boyogerako teriyo kaakati oyagala kabaka waffe alizayininga obwakabaka agende yesimbe okuba pulezidenti banaamuteekako nga kabaka ng'alimala kufa oba kubanga ebiwa pulezidenti obinyuka oba obwakabaka bwazike asooka afuga ebisanja 2 akomewo obuno asooka kukooli avaako okutusaliraga nti owange onkyala enyinza ennyo tujja kubiddamu kale no n'olwekyo enjawulo ezo mu nfuga zaali za njawulo naye bano mu kufugibwa okwabo kubadde kubagatta era kyobudola bambeebaza bagezezzaako to wild up okugjawo enjatika ezo ate kakyenjagala okulaga nti ate abalondesa be baleeseemu enjatika oluvannyuma ate nti beekandagga ate nti awo nkiraga nti oba amawanga ge gayimuse oba kiki ekyayimuse mu bo I don't know. olina oluyanga eggwanga lye bwe liba lisiri eritutte entebe n'okusala amazima tajja gasala kale okulonda kwe Kenya bwekutyo tukulabirako ki kyetuyigamu mazima kino nkikubiriza His Excellency the President ajja omukono gwe mu bikolebwa mu Uganda nga buli kimu omukono gwe gusalawo mpulira nawali kirayikandi oba kyekyadde kitabudde bw'anajjamu omukono bano baleeta nga ab'akakiiko nga bw'abanga alaba nti tebannaba kuyiga abeeyazike twewole abalondesa kibaawo wanti wali beesimbwagi obwesimbu oyinza omuntu wano omwesimbu nze omusajja yansesa ng'emmotoka eva e Kampala egenda Entebbe bwe yagenda okuyimuka bw'ati nga yekka omuhima alimu omu nabati mbane sinnakiregera nti emmotoka njereere bweti timuli mulamu obeera nakitegeera temuli muntu mulimu baganda akubala takubala ate takimanyi nti mulimu bantu temuli bantu kale nno obwo obuyivu bubeerawo ate n'omwoyo gw'obuzaale aje otegeeza ekisooka ky'okubiriza president bw'ajja omukono gwe mu buli kimu kozi ono waffe ow'ebyokulonda yani ye byabakamu n'agujja mu byabakamu n'amuleka nti genda oleete omukulembeze tujja kutuuka wa tujja kufaanana nga Bulaaya era kyobudula abantu beewuunya nnyo eggwanga eryalimu abaganda abalwanirira eggwanga eno baliteekawo balagawa bwe yajja akulinnyako buki abaganda abo bakulinnyako bulinyi abalwanirira ensi baluwa mazima Wala-Hajji tetukyabalaba tujja kubeera bwe tutyo paka Katonda lwatuzuukizizaayo omulala najja n'ategeera ebintu ebyo naye omukono gwa muzeeyi kwegutta buli kimu naye gambuuzi naye nga kino nkitya nnyinza okyerabira revolution yaffe eno yalifuze Uganda ebyaka n'ebisiibo naye ekijja okugitta mukama waayo ate agitaddemu omukono munene yerabira ekintu nekisimatuka the slip of the tongue nti NRM yesalawo jo wano kakati ekiba okigamba abantu bakiwulira bakizaalukusa kikomawo bwe ne boozina ekiro kyonna NRM nga tesazeewo omala biseera olaba kakati gwe okulonda olangirira kwaki singa yagamba electoral commission yesalawo yagamba NRM yesalawo kakati omukono omulala ogulaba
guli waayi be baana abasibiddwa wano bamemba ba parliament okubeera bamemba ba parliament kintu kikulu nnyo n'obateekako ekintu nti bawagira ab'ebijambiya batya kaakati omwaka gukongose omusango guganyi buli kanako seetegese seetegese kaakati olowooza waliyo omukono oguyiseewo ne gujja gunyigiriza abalamuzi tutembata olwo obuyivu bw'omuntu oyo oba obuse aba tekyasobola kulowooza naffe ate abantu bakolera tumulabanga kisassalala kituufu wabaawo naawe bamututowa mulamuzi kiti oyo yalaba yenegundi yamukola bwati mazima ekyokusatu emisango egyo egisalibwa nga tegiriiko besi gitta amaanyi n'obwongo bw'abalamuzi kubanga omusango ogwo omulamuzi bw'asala omusango waliwo wafuukiranga palamenti gujulirwa mu kooti mufuuka tteeka kituufu naye bagenda ogisengejja nga mwalimu emikono emirala ekyo tubireeta bigenda kusibira abantu obwereere mazima omukono gwa Museveni bwe guva mu bintu ebyo bijja kutereera bano ne tunabagamba batya muwulidde mwalabye baalabye eki ne be balondako kakiiko k'okulondesa nabo oluusi mbasaasira nnyo waayi agenzeyo yanaamanya naye Hajji kutegedde bulungi ebintu bya wano okutereera mu kye tuyigamu let them be independent nga bwe babiyita independent electoral commission naye ekirala Hajji gwe bagamba Hajji wano nti gavumenti zino ezirwa mu buyinza buli ajja ayagala kugulabinga munne abaddewo kwata Hajji gwe don't you think that president abeerako alina okuba n'omukono mwaddako obutaleetera mbeera z'abantu baagala kugulabinga bw'aba aleese ng'aleese nga Kinyatta bwe yaleese n'abamuteera nadda ne wali n'anoonya akalulu okubakakasa nti kyekyo mmwe ne muyonoonera eno waggulu ate ekyo oli omusango sigumuteekako kituufu gwe okutegeerako kupima kutya banno batuuka batya kwagala ne bafuluma nti byogenda okulangirira situbikiziganyizaako gwe temukuba akalulu 3 out of 4 kituufu abalamuzi babadde 7 abasatu bazzeeno abaana bazzeeno noga nti eri abaana be bagudde nkutegedde Hajji sincerely newankubadde kubanga Kenyatta yakikoze bulungi ate enkola gye yakikozeemu newankubadde oba olina okuba n'omukono mwaddako muleete muteera abantu n'obukiiko bwo obuli independent bwesalirewo Kenyatta abantu badde bamwagala n'echoice ye abantu si gye bakoze eki si gye batutte Hajji kansembeyo ku nsonga eyo nga njogera ku Kiza Besigye ne Bobi Wine bwe bagenda okuobservinga kaluke Kenya ebintu bya observa bino Hajji bya muganyulo ki omuntu wange bw'ave wange n'agenda okulaba akaluke Kenya nze ntegeere nti kigenda kungasizaawa ayiga ensobi ezibadde yaziyiga n'obulungamu abugira ki abulaba abuzza n'abuzza mu bantu be era ne budda ne mu ggwanga nti awa twalaba kino bomba mulonza abantu abalala ebyo gifuuka emisomo kakatulaba seminars zino zibeerawo nzetegereza nga tubeeredde ku district kyobudde olaba nga teziggwa bwe mugenda mu semina eno ne muvumbulayo akakodiko babadde babbiramu essente kaakati bwe badda ate ne bakasomesa abantu
n'omubbi abaamu omubbi abaamu kakodyoti kano tukalwanyisa bwe tuti ate nga ye kennyini gwe tuba twagala okulwanyisa ayiya buyiya kalala kale kyobulaba nti smuggling eyo ey'ensimbi embezzlement eyo teggwa ebeera likale nti kubanga ono asomesa oli bagenda okusomesa tojja kujjayo basatu bonna obajjayo lumu ekintu n'okyanika kakati ng'olinga aga nti abange ab'emmanga ndeeta yo naga nti temukkirira eriyo abatuteezi mazima mukiike bukiisi ategera butegeezi tyemmanga balinze akwata bukiika tugende bwe tuti tujja kufuutukira eyo mazima kwegamba oli wagenda na observing aleeta byalabye naye ajja okubireeta mu nsi erimu omukono omunene ogukola ensonga nagwo tugujja kuvaamu kubanga nga naye biba tebikola ne bwobi observing kakati tolaba nga bono twayogeraganyako naawe M.i.S.O ne M.i.S.O ekkubo eryo erya M.i.S.O Museveni alitunuliridde ku Ruto aleese oli gwaleeta n'oli abadde alina kyanoonya mu kukakkanya obukyayi biki embezzlement ezibadde zibalimu kaakati n'ono bw'aleeta M.i.S.O n'aga nti gwe nkuwadde okukola ssemateeka kinamugamba nti bw'abanga takimuweeredde ddala nga atakitaddemu omukono M.i.S.O bwe bajja kubanga bamuttattanye era mpozi nga bwe yatukakasa nti omulyango gwe naggulawo okuyingira naye bisumuluzo mbirina mpulira nja kugujjayo nzigulewo nfulume mpulira era nzina kugamba wano nti kyetujja okusooka okutunuliramu nti mubalimu ekyokuyiga kwe kutaaba sibe kyensaba M.i.S.O alina ekisiga eddamuzi abagambe oba omusango teguliiwo gwo teguliiwo mugujjeewo temusibira bantu bwereere kubanga lumu ICC yenda kuyita naawe ng'omulamuzi tikyakusibisiza omusajja ono emyaka gyono gyonna omusango wali omuvunaana gugulwa jangu nagwo nkatabirina mazima kakati wano aleeta amateeka ago agakyusa mu ssemateeka agwana mu nsi entegeevu agaleete gamulage nti nno teyagenda kukozesebwa naye yagenda kuyamba bannayuganda okufuna emirembe twambule nga tuli bumu mazima nkutegedde yaji bwe lubanga ekenya kyalabise kityo ne M.i.S.O lwaliba oluggi lututandise okuggula okufaanana bali amateeka agafuga abantu mu byobufuzi ensala y'emisango n'enkwata yaagyo kubanga ayinza okuba nga baziriyo bamuyitanga bazil batalingaya bwe yava mu DP n'ayingira mu UPC ne bamuwa nsubiro bwa minisita bwa internal affairs yasiba banna DP banne kwagala kubamala mu byalo namuwulirako ekigambo yagamba I'm the power and over the authority kuno ke bamukwasa ku buyinza yabamalawo kale alinze kyesaagala naye bw'anaakola vice versa n'asimulula bannabyabufuzi banne abasibiddwa ku lw'obwereere n'ajjawo amateeka agalabika nti gamyumyula nga gaagala omuntu omu nitekawo amateeka agali universal buli omuli muyambirayo gy'abaali tagenze kuleetera gavumenti compensation nyingi apaana ate compensation ziruwa abantu bajja kugenda beekubira endulu mu kooti ekyo togenda kiziyiza Museveni ne baba afudde abo baasibira obwereere ku mulembe gwe kooti egenda kuyita abo abaali mu buyinza balage ebintu bino babikola batya kubanga otagenda nabyo faira azirekawo ziri kikujja ozoogerera kituufu
ate naawe bakuyitayo naye bakuyita yali waka mawalindira okumuyitayo singa ebintu tanabikole bulungi kale nkutegedde bulungi Hajji njagala okumaliriza ekitundu kyaffe kino Hajji onnyonnyodde Kenya naye ndabira ddala nga bintu bitono nnyo bye twetaaga okukyusaamu okubafaanana si binene kubanga bivaira ddala mu mutima gw'oyo n'agamba nti okuva leero nsazeewo ntaziwu neme kuyingirira eno n'eno kunayiza kulaba nga abantu bakola okusalawo okutuufu Hajji nkweyanziza nnyo mwenna gye muli eyo abawuliriza ekya Honorable Major Hajji Abdul Nadduli ndowooza mufunye ekyokuyiga ekisinga okunjagaza Hajji by'osomesa biriko ebyokulabirako abalala boogera bwogezi nga tagina kyajjukirawo kikifaanana siina we nsobola kupimira kulaba oba byayogedde bituufu naye bwompa situation n'onsomera endagaano n'ombuulira okwetondawo kw'eggwanga nkakasa nti wano we tuli nsobola okwepimapimamu mu kisobola okujja so mpa olupimo olunyamba okuntegeeza ebiseera by'omaaso ne bali kukwasa olwaleero you can move it ahead of course baba bali nkwasiza mumanya w'empapira w'essipapira w'enkolera obutuufu ate mba n'olupimo kubanga ebigambo bino biyigiriza Hajji nyinayo akatonotono President Museveni yaddeko ka interview ka BBC ne munnamawulire wa BBC ne bamubuuza nti ku kya mutabani we okubanga amutembeeta okujja mu ntebe n'akyegaana naga ye yateekawo enkola era abajiga UPDF Ssaako ne NRM mumanyi ekyokukola so sigamba nti mwana we gwanaakola ki gwanaaleeta kino kyazzizaamu emabega abantu nga bbala mu balugahali aba abatembeeta muhoozi nti ye pulezidenti akola ki addako Museveni yagaanyo kyatula nti omwana we asobola okutuula mu ntebe naye kale ebyo nabyo Hajji tunaabiraba nga we bijja binajja byesengeka okulaba embeera newankubadde bannakenya banneiba baffe Hajji oyinawo ekyenjawulo kyosuubira mu Ruto kyayinza okutwongerako nga bannayuganda mu bwa pulezidenti bwe Ruto mulinamu ebisuubizo bingi ng'ebisuubizo ebyo abadde ne mukama we Kenyatta era eggwanga balifuze bombi alina kyamuyizeeko tavudde buvyeri najja abadde mu gavumenti mwabadde amyuka yakulembedde mazima era kyavudde agamba nti njagala abantu baleme kweraliikirira eno Kenya yaffe mazima Kenya ni yetu nchi yetu yaffenna mpulira kandi olwekyo nno bw'anaabanga tawalirizibwa nga mukoka bw'atwala ebisaaniiko n'abifumbiikiririza eyo ajja kusobola okulongoosa naye nga nkimukubiramu nti ku buwuzi bw'onnyonnyodde ayimuka agenda ateese ne munne bakole gavumenti agibaweemu ebifo kubanga ebifo ebyawanguddwa byanjawulo waliwo atayingidde mu buyinza we yawangudde bamemba ba paalamenti abangi waliwo olala bagabala nga bangi kwegamba okuba nga bali beetaaga kubeera amalgamative babagatte buli omu wabayimiridde era nga kino mugundi maawu kyakoze obanga oli wa DP tokyuka kusala ddeero kukwata kaadi ye nali olw'okuba oyingidde gavumenti ojja kuba kiwutta mpulira kaakati gwe tole mu Kirisitu bulungi nnyo essaba eddene lisinga wuwo nange njira nenyambukako erubaga nga gyeriri ali
kale nno n'olwekyo mu kukola ekyo asigalire gyali akole nga akolerera mu kumusiima. Nkyajjukira w'ekitiibwa Professor Yusufu Kironde-Lule yaliko minisita w'ebyobusuubuzi yazimba paaka eyo enkadde awali akayembe yazimba akatale k'Ennakasero naye ng'akatale ako n'agamba si kaakuyingiramu muyindi yenna wazira kaakusembeza abaddugavu mu kibuga. Naye baba bateesa mu kabineti yagamba nti newankubadde ndi minisita nga ndi mu gavumenti ku lw'abaddugavu bannange ekyo sikisembye sikikkiriza. Okiwulira? Mpulira. Abantu ab'emyeyongo egyo baveeyo bwe batyo. Mazima. Abantu abataliimu nnyo kyange. Ate nakino ekirala tukomye okugamba nti nze lwenjogeraganya n'obukulembeze olwo mba nkyuse. Nti bwe ngenda n'ennyumyamu ne president olwo mba nfuuse weenaaleemu. Nfuuse weenaaleemu. Kaakati owa gavumenti ez'ekitundu ensimbi onoozijjawa z'onookozesa mu gavumenti ez'ekitundu zinava mu kibiina kyo mwoli. Anti ebifuzi by'opposition byawano era okiwulira ebyo teri kukkanya ku nsonga yonna buli kaseera opoozi. Tegedde bulungi ali ebyobufuzi abantu bawano balina ekigambo walidde oyo yalidde. Wano bwe mbanga mpa pulezidenti amagezi Nadduli yagewuka Museveni amuvaamu n'omugagga ekiwutta gw'obaddiki. Mazima. Nkayanidde wano wokka ne Musiko nakayanirayo tebansibirayo. Naye kye naliko nakiremera namuga nti ne bw'olikola otya ekyo kigenda kuwawukira tojja kisobola. Ojja kwogera kino na kino naye teri muganda agenda kuwuliriza. Tabalaba kati olwaleero. After some time it has come to pass. Tegedde bulungi aje. Baadde basuubira okuyisa omukka mu kisero tetuteekawo kino ettaka tulitutte litya. Dekagamba nti ettaka likolebwa ba buyinza. Ettaka likolebwa bantu. Kituufu. Abantu tobanyageeko buli kamu mu lukujjukujju teesa. Teekawo enkola. Ekyaleeta Tanzania okusooka okuddako emabega ne wajja okukayanira ettaka ly'okulinyaga. Tajja ne bagamba nti waganda wano sindi awa welikomboa juzi tomuleeta mbyaffe atajja nena akayanireyo. Kaakati obanga omukago ogwaffe gwe tukoze ogwa Uganda guganya okutereera oyimbirira gwaki ogwo ogw'amawanga gonna go gwenda tuyiwamu oyagala tukola otya nga lewane waffe tulemu okwatagana ng'amawanga agali mu buyungu erimu. Guno gwatukolera abazungu. Abazungu baala batuganya East African Federation kutukolera guno ogwa Uganda tugigasse ebitundu byonna bikolera wamu naye ng'ate baleese bebamira ffe bamira byaffe tebatwabye. Kakati bw'anaamala okuteekako Congo n'aleeta Rwanda n'aleeta Burundi n'aleeta South Sudan aleese Somalia oyo ali kutunuulira ng'Omuganda yaani. Ate bwe kiba nti wano abasinga baagalawo nnyo kitegeeza kaakati essaawa y'okumira buli kimu wano etuuse. Olaba oteekamu entalo ate batujja kkaayana olaba ekityo nga bakitwala weekaayanako ate nga n'akitwala naye aba akyagala maliriza mukaayana. Haji nkutegedde ne nkitegeera nti nno ne Ruto n'essuubi lyalibaawo ku bye tusobola kubanga engeri gy'akulidde munne bw'abanga akuze nga kyokka alinamu akasajja munda akagenda kakula tajja kukola bulungi naye bw'anaabanga byayize byagenda okukola ajja kukola bulungi naye nga nze kyemulamira gavumenti eyagala kugigatta mugigabane. But even according to his speech saawulidde nnyo nti nno anaabaamuko akasajja
bayatuuse n'okugamba nti bannaffe abadde batukoonaganya there is no time for revenge. Tulinaawo mbeera yonna egenda tukola ki tugira nekindowoozesaamu Hajji ti Obama ono okuba nti nno yakulembera Amerika ng'avudde Kenya teyaliba n'omukono mu kubatereeza teyalibanga lecture ze bafunye nga zibadde z'amaanyi okuva ku Amerika n'enkulembera yeeyo wano kyetunafuna ndowooza nnyo tunafuna Munnayuganda tuwangula golodi mu misinde naye omukulembeze ng'owa Amerika gwe baafuna mu Kenya situnamufuna. Hajji neeyanziza nnyo ku nsonga zo nnyinnyonnyodde ebyange byenkwagalamu olwaleero nkusabira obusigalewo kiseera kyonna nzijenga nkwebuuzengako lubeerera era nkwagaliza obulamu obulungi. Amiina. Mpozi ng'olinayo akatalekeka naye bwe katabaayo nze ntuusizza okusiibula. Akatalekeka kali kamu kokka kakwongera kukubira pulezidenti waffe Omulanga addemu atunule gye yayita bwe yagireka ekitundu ekyo ne bwe kiri kati olwaleero waliwo kyokola nga kinene naye nga ky'abantu 15 naye nga 85 basigadde bweru. Mazima kubanga bw'otunula ebitundu byonna bye twasiitaanira bikyabanja kinene naye abantu baffe bagenda baffe baggwawo. Nabawandiika mu kitabo kyange ekyo be nasobola okujjukirako naye ngenda obbasomamu nga bagenzi. Mazima era naye kyembudde ddulakinenga nti ekitabo kye kankikube kifulume aliyagala okumbuuza alimbuuza nga nkyaliwo ekituufu obutampita mu bandagu timma mutuleetera omuzimu gwa gundi gutubuule ate omala okuba nga yavaawo nga tukwetaaga tusigala kuyita mpewoyo tumuyite Nadduli atubuulire kino yali ategeeza ki. Mazima Hajji ekitabo ogenda kifulumya? Ngenda kifulumya. Tukirindiridde nga mbaga. Kati nsaba bonna abanankwatizaako banziruukirire nkiwe purintale ekikube kifulume. Mazima kuba ndaba abaana bafulumiza ebintu naye nga byonna byensomyeko si byo byempandiise. Kakitegeeza Hajji abantu abaali agadde okuyiga ebyafaayo n'abaagala okumanya ebintu ebiva mu Hajji batuyambeko mu byensimbi ofulume ekitabo ekyo otunuulidde era byonna by'owulira nga bikunyumira ojja bisoma ojja bisanga. Otunuulidde kopi nga mmeka mu kukifuluma? Ntunuulire nga nsaba abawandiisi bakijjemu ate bakizaalukuseemu amakulu amalala. Mazima kubanga waliwo byesiwandiise nze olw'okuba natuula ku headquarter namanya bingi nnyo ate obutafa naabo abaali ku ditaaki. Nkutegedde wali ku ntabwe wennyini wali ensonga we zaagira. Ate ng'enkiiko mwe tuli. Hajji otunulidde kopi mmeka ku ntandikwa wano? Otunulidde nga kopi mmeka lwekifuluma lwennyini? Kopi zandibadde nga 10. Kakati bikinaamala okufuluma tujja kusaba bakivuunule mu lulimi olutakyusa makulu gali mu Luganda. obutakwatakwatamu so tokyusaamu guvuunula ng'otegeeza ekyo. Ati waliwo omusumba awo yagamba nti bayibuli bagijjamu empapula. Empapula bagijjamu peegi ezimu tekyategeerekeka. Bwe baba nga wali avuunula avuunulire eddala ebyo. Bagamba nti leeta bayibuli nti ya James agundi anti Hajji gwe waŋŋamba akagambo nti wambwa bw'aba ayigira amaddu ga mukama we n'agagattamu kubanga tajja kuddayo mu nsiko yekka yeeyigira omusu ogugwe yekka alooni. Nkutegedde bulungi Hajji ayinza okukwata ku kitabo kyo naga
Hajji bwabanga wano mu Luganda ayogera bwati. Naye kanteekemu jjajjange mu Luzungu wano. Mberenga Hajji tuba tumugendera ku ndagu tuyite empewo yakugamba ebyo saabiwandiika. Nga takyaliwo tukakasa oba bituufu. Akakali bwe mba nkyaliwo. Mazima. Tubeebazizza era tubeeyanzizza. Hajji asazeewo nti ekitabo kifulume. Abamuyigiddeko mwenna ndowooza twesome okumuyambako ddala. Era tufube okulaba nga amagezi ago gatusigalamu. Ssaako ne bwe tunaasoma ekitabo ekyo kijja kutukwatirako ddala kubanga ebyo byonna kikwanguyira okutegeera kubanga by'osoma wali obitegeddeko. Mazima. Mpozzi kakati tulaba kati nga wano bwe nsomye ekatabo ka leero nga boogera Kabaka Juuko oba Jjunju eyaleeta ayagatta Buddu ku Buganda. Kitange yaŋŋamba nti essaza eryo lyajja ku Buganda mu mwaka 1608 ono awandiise 1708 bw'ojja awo ku 1708 olaba otuuse ku 1800 ofuna naye bw'otunuulira okuva ku Jjunju okutuuka eno olaba nga mu kujja kw'Abazungu kuba kuli kumpi. Mazima. Era ne mugamba nti baategeera batya nti mwaka gw'1608 waaliwo eclipse okukwata kw'ekizikiza. Era na wano ne bajjajjaffe bagamba nti enjuba bwe baalwanagana amagumba gaagwa ebakka. Nkutegedde. Ontegeera bulungi. Waliwo landmark ejjukiza ebiseera ebyo. Eyo kyali ddi nti bwe kiti nti ago gwali mwaka gundi. Naye ne ndaba nga wano baakirinyisizza. Ekeŋŋamba nti toyongeramu. Tokyusa vunula. Nkutegedde bulungi Hajji. So naye nkubiriza abayigidde ku Hajji ebbanga lyonna kati asazeewo afulumye ekitabo kino era abakyetaaga n'amagezi ag'ensi bakugambye agasinga gonna ojja kugasangamu n'atakyajjukira nga wali mu lutabaalo n'abaana b'olutabaalo mwenna abatamanyi bakitammwe bye baayitamu biri mu kitabo. Mujja kubiraba. Hajji muleko mutunuulire nti pay out yalibadde efaanana etya. Abantu Hajji nze nja kukibabuulira nti Hajji ajja fuluma ekitabo era ojja bbawulira banakkubira ku ssimu. Ku lwamwenna nze nabakiikiridde mu kiraasi ya retired Major Hajji Abdul Nadduli nze mbadde ntudde mu maaso nsaba ababaaka benchers mwenna ababadde y'emabega mu sharinge vidiyo eno buli omu agitegeere. Hajji asomesezza Kenya, Hajji asomesezza ku kooki, Hajji ampadde ebyafaayo n'ambikkulira n'ekyama nti ekitabo kinaafuluma. Kale n'ensonga ezo muzeebulireko tubasiibudde mweraba. Abantu ng'ente gavumenti zuukuka okota abantu abajjamu enjala era ne basse bawera tusaba obeeko ky'okola atambulira mu dduloni ate mukambwe ennyo ku luno tuli mu kutya okususe ebyaliwo bwe biddamu. Abantu battibwa nga bangi nabatamanyiddwa amayitire poliisi n'amagye musituke dduloni zino muzitayize kakasa obwo teyazuukira n'omutima gw'omubi bwewataaba ekikolebwa eggwanga ligenda kubbira ebintu ebyali weeruweeru ku ssaawa eno bye tulaba ng'abantu b'Oluganda betta musezi